kati oyinza otya okugamba omuntu ayagala okumanya ebikwata kabaka we ekyo kirako ansa okuleka okumugamba nti wuno ali wano kyetaaga okumunyola ebigambo ebingi kabaka waffe ali luddawa nga tulina history afaanana bw'atyo toteeka bitaafu mu kyenyi tolina musanga eri bantu kabaka be yakwasa kule eno ensonga weetuuse bwe tutagiyimukiramu yandireeta embeteza kabaka ali luddawa kabaka ali naye diro bali kutegeera nti osaanira okusemberera kabaka ekyo si kirungi abantu bwe baba nga babuuzizza ne wabeerawo amaloboozi ag'okutaddibwamu bulungi oba okuyiyiriza ebyo ebibakola ki ebibaddibwamu naye ng'oyagala okulaba ekisembayo ku muganda kwata ku kabaka tonnyonnyola bikwata ku ki tonnyonnyola bikwata ku butanda awo oba osaagirira kabaka abantu bamanyi nti mulwadde nnyo beeraliikirivu nnyo naye nga bwe bagezaako okubuuza bo kiwulikikanga ababaddamu babalaata ng'ate babalaatira ku bulamu bw'omuntu kati tosobola kubuuza mulangira mu ddembe lyo mwana wa kabaka nti kabaka aliwa nga yabalaga katikkiro abaganda bwe batagiraba bwe bamala akabanga nga tebagiraba batandika okutya bamuvunaana kutwala kabaka kubanga kabaka abeera ne protocol gy'alina okuyitamu kati kitegeeza ebintu bibiri byanjawulo kabaka kirala ne Muteesa kirala kabaka kirala ne Mutebi kirala kabaka Muteesa bamuwaŋŋangusa myaka gya 5 abasajja ne babagaana okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abamu baayitira Kenya abalala baayitira Sudan naye nga ne Bungereza abamu tebakolanga ki tebagendanga nayo n'olw'omukwano omungi abamu baatuuka tebalina mu ngatto bagenda kuwondera kabaka waabwe akadi akatubagiro kali awo amagezi g'abasawo tosobola kugawakanya naye kabaka waffe ayina protocol olukiiko olwo ayina protocol entongole emuvunaanyizibwako kati yeebase yeekyusiza yakoloddemu yaseseemu Okay, all right, mwasize mutya no mwasibe mutya muraire muta musibire muta bamuna mukodeyo abaswahili habari zenyu amuna abatwali mu diaspora tubaniriza ku program yaffe ku to the flash na Uganda mu online media mwebale kutambula mu nafe ate mwebale kutwagala atukomyewo owekitiibwa Sava Serubiri tukwebaza nnyo Mukama obulamu bwakuwadde amina kibwa kidire ne twebaza abatuuze abantu bonna abala ku program gye twasooka bajagala nnyo ebigambo wasengeka ensonga ati nabo ne bamatira era kyoba nti nno ng'omuganda bwe yalugera nti oba nanti byonna tutabula nti azina obulungi ava mu ddiiro naye ate bagamba nti yaddingana amawolu kati kuno kuddingana amawolu kugajjamu mu twagagajjamu yes nanti badde manti kati omwiba aba mu ddiiro ng'abiibya ne mumufuwayo ssente mumuwa amaanyi akomewo enkeera kasi kya kintu kiyitirira kiba kyonoonesa era kiba kigenda kisembeera kwonooneka kale affe awo si we tuli ffe twagagajjamu omukkuto emboozi tugamba emmere y'amatu twagala kugijjamu omukkuto so weewaawo owekitiibwa ensonga nnyingi ezigenda amaaso mu ggwanga ezimu zikaabya amaziga ezimu kugamba twewunya weewuunya era mu kwewunyagana kuno bwe tujja ntugamba nti nogwe oziraba otya kugamba nti zigaziyemukko ali wano abali Bulaaya bali mu nsi ez'enjawulo
basobole okumanya ekitiifu kyeki. Tugenda tandika direct n'Omutanda Magulu Nyondo Ssaabasajja Kabaka. Ngambo zigamba taliiwo, abamu bagamba muwambe, abamu bagamba gyali eyo mu State House, abamu bagamba ali mu lubiri, abamu gamba tanaba kudda. Ekibuzo kiri nti naawe taata w'ekitiibwa tunaba mulabako? Okusooka byonna kanyanirize abantu abali ku Flashlight program eno. Bannaffe mwebale kubeerawo okulaba kutunulira ebintu ebyenjawulo mbogeze b'ab'enjawulo ffenna okuyambagana mu kutegeera eggwanga lyaffe nga bwe litambula n'ensonga ezitali zimu. Balamusizzaako amannya nze Oweekitiibwa Ssewava Sserubiri. Nsanyusa okubeera nate nammwe ate ku miramwa gino emikulu ennyo. Ekibuuzo nga bwe kibuuziddwa, okusooka twafunye Katikkiro omupya. Twafunye okwogera kwa Katikkiro mu lukiiko. Ebirala byonna bibeerawo oba ayogereddewo oba ayogereddewa. Naye eddoboozi lye erisinga okuba ekkulu okwagala okutegeeza ekiriwo mu Buganda kwe kuyita olukiiko lwa Buganda. Era we yabadde ayogera yagambye nti olukiiko luyitiddwa kubanga abadde ateereddwako akazito. Social media y'amaanyi. Naye kati byatutegeezezza nga bisuubirwa okukkakkanya ku mitima gy'abantu. Okusooka kwa byonna, Kabaka teri muntu asobola kuvaayo n'agamba kyono Kabaka wange. Wa buli muntu. Era buli lwolaba omuntu akola statement eyo oba ekikolwa kyonna ng'agezaako okwagala okulaga nti ono Kabaka we, aba ayina ennono nnyingi z'ayagala okuseeseetula. Kuba Kabaka wa Buganda ayawukanira ddala kuffe ng'abantu bwe tulaba. Kabaka wa Buganda buli ekimukwatako kiba kikutte ku bantu be. Kabaka bw'asanyuka essanyu eryo abantu be baba basanyuse. Kabaka bw'afuna obukosefu nga bw'abulina abantu be bonna balwadde. Era ffe okuba n'akalombolombo akatwala amakula eri Ssaabasajja Kabaka kumusanyusa. Omuganda bw'amala ebbanga muye nga tategedde Ssaabasajja Kabaka alidde ki, asanyuse ki, akoze atya, Omuganda aba mulwadde. Era kyova olaba nti omulembe guli ogwayita tulina emmotoka eyatuyitangamu baagiyitanga Luva Okwaya. Yabanga mmotoka ekulirwa ekitongole kya Nkuluze nga ena puroguramu ey'okuyita mu byalo ebyenjawulo. Ng'ekyo kitegeeza nze bwe mba mpoomerwa ejjuuni kinkakatako butereevu okutegeera ne Kabaka limuwoomera. Bwe mba mpoomerwa enkoko kinkakatako butereevu ne Kabaka agiwoomerwa. Buli kintu kyonna ekiyitibwa nga kye tulya mu Buganda ne kye tukola tukiteeka ku mmotoka eyo. Kabaka asobole n'okutegeera nti abantu be abavudde ekyaggwe bino bye balima era bwe bati bwe bawangaala mu mmere. Kabaka ekyo n'akitegeera. Era olumu asobola n'okutumya nti naye bali baava luddawo abandeetera kino. Ekyo kitegeeza nti kisanyusa nnyo Omuganda nti kyalyako ne Kabaka we kyakola ki? Kyalyako. N'olwekyo enkola eyo olaba nti ezze tubeera wamu ne Kabaka waffe. N'olwekyo si kirungi abantu bwe baba nga babuuzizza ne wabeerawo amaloboozi ag'okutaddibwamu bulungi oba okuyiyiriza ebyo ebibakola ki, ebibaddibwamu. Kati njagala okuwaayo ekyokulabirako. Kabaka Muteesa baamuwaŋŋangusa myaka gya 5. Yakeera ku makya nga tamanyi nti bagenda na kuwaŋŋangusibwa. Gavana n'amuyita entebe n'amugamba ensonga eziriwo gwe Kabaka w'e Buganda sayininga ku biwandiiko bino. Kabaka n'amutunira nga bw'ontunuulidde. N'amugamba nti nze
kituufu ndi kabaka naye ensonga eziri mu kiwandiiko ekyo si nze nzikolako. Nze siteesa abantu bange bebakola ki kubanga be bannannyini ba kabaka be babuteeseza. Era siyinza kuteeka mukono ku kiwandiiko ekyo ng'abantu tebategedde n'amuminyira ebiti by'abantu n'amugamba olukiiko n'amugamba abaami n'ayogera n'abantu ayogera emitendera egi esatu. Kati gwe kabaka okutwala ensonga mu bantu ennaku zino omuntu aba mu byobufuzi aba akututte mu referendum yennyini. Akati gavana agenda okulaba olwokuba baali balina kye basazeewo n'agamba bugano atumalira biseera pinga oliwa namukuba ku nnyonyi. Amawulire gagenda okutegeeza nti kabaka akwatiddwa era atwaliddwa mu buwaŋŋanguse nga anaatera nakutuuka nyonyi yagenze edda mu bbanga. Naye abantu ki kye baakola mu kiseera ekyo? Kuwulira buwulizi nti akoze ki? Baakola ebintu wano wammanga kabine. Ekisooka olukiiko lwatuula okubiri era ne luyisa ekiteeso ekyokugenda okuwondera kabaka yonna gy'ali. Ono tonaba kutuula. Kati nze njagala kuwa omuganda ku kabaka we. Kiiko lwatuula era amangu ago gavana n'abaali emabega w'ensonga eyo bwe baamanya nti abantu bakakasa okugenda okuwondera kabaka, gavana n'ayisa ekiragiro tewaba akwata ku ssente z'eggwanika kubanga olw'okuba twalina gavumenti essente ezo nga ziyitibwa zami wa musolo tezikwatibwako bo ne bakitwala tikiri nti okukuba kwejalabya ng'ate gavana omukulembeze ow'okuntikko awanga nti ate ne mukwata ku ssente nti mugende muwondere kabiri ezo ne baziteekako envumbo. Njagala okutegeeza olukiiko nalwo tetwakitwala ng'ekikulu era ssente tezaalukwatako. Abantu ne basonda ssente ezaabwe era eyali akulira ensonga eyo yali Eridadi Muliira. Eridadi Muliira ye mukulu wa looya Peter Muliira ne famire yaabwe. Naye Eridadi Muliira gwe nkola ki? Be basajja abaali mu nsonga y'okusonda ssente ezigenda okuwondera Sir Edward Muteesa. Abasajja ne babagaana okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Abamu baayitira Kenya, abalala baayitira Sudaani. Naye nga ne Bungereza abamu tebakolanga ki? Tebagendanga nayo. N'olw'omukwano omungi. Abamu baatuuka tebalina mu ngatto. Bagenda kuwondera kabaka waabwe. Njagala otunuulire omuganda ne kabaka we. Bino ebintu abantu babijjemu omuzanyo. Batunuulire omuganda neki? Ne kabaka we ne bagenda e Bungereza. Essente zaabwe baasobola n'okupangisa balooya abazungu nga si ssente za gavumenti ya Uganda oba si ssente za gavumenti ya kabaka. Essente zaabwe eza Ssekinnoomu n'omusango ne baguwangula. Kooti ey'e Bungereza etaaliko kupano okutaali baddugavu ne bagamba gavana Queen yakulira kooti ezo era yatuma gavana n'agamba gavana kyali kyamu okuwaŋŋangusa kabaka wa Buganda. Kulaga maanyi g'abantu. Abantu wano baagaana okusala ebirevu, baagaana okwambala engatto, bazira okwambala ekkooti ne basiba ne supi ku kkanzu. Mutanda gwe twagala. Twagala Mutanda. Gavana komyawo Mutanda. Ebyo byonna. Gavana bamuyita Mchere. Gavana was it Gavana yali kugundi. Kowel. Yes, Kowel. Kati omuzungu ngezaako okutegeeza bino bireeserwa kutegeeza attachment omuganda gy'alina neki n'Omutanda ne kabaka we. Abaganda twalina wano olutalo lwe tuyita olwa namba 8 ne namba 9. Lutalo lwa namba 8 ne namba 9 lwe lufaananako ng'olwo olukuŋŋaana olwabadde ekkololo okwemulugunya okwo
okulimu influence. Ng'Abaganda bagamba twagala kwesunsulira pamba era twagala kwesunsulira emmwanyi zaffe. Tukooye okubeera abaddu b'Abayindi abatalina wadde essamba y'emmwanyi kyokka ffe ne tukola ki nga bo batwala buki butwaze nga babiyita byamannyo wenu. Abaganda kye baakola kwekalakaasa okw'ekimpowooze naye nga kwavaamu okwokya embuga z'amasaza n'amagombolola n'ebyuma era n'olubiri lw'Emmengo olwo lwalinga lwa mmuli baalulumba ne balwokya nga lwa Kabaka. Naye tekuliiko muntu n'ogu yakwatibwa yatwalibwa mu kkooti yasibibwa. N'olwekyo bino ebiragiro by'abamubakwate mu basibe ng'omuntu ali ku kisembayo aba muzibu. Kabaka gavana alaba nga gavana ne Kabaka era wo Muteesa teyali muganzi nnyo eri bantu nga gavana ye boss nnyo nga Abaganda balabanga Muteesa akitiza ne gavana buli nsonga yaabwe yonna ng'alinga agiziimu atagifaako. Era ekikomyawo emitima gy'Abaganda nti Kabaka Muteesa bulijjo ali ku nsonga zaffe kuwaŋŋangusibwa kwe. Bagamba Kabaka bulijjo ne bwasirika ono Kabaka muziranga jjajjaawe ye Mwanga. Muteesa abantu ne bakomyawo omukwano ogw'amaanyi ennyo kubanga baamulabamu akabonero ak'obuzira. Wano kasita tolabikiramu kabonero ka buzira emmeezi ey'okumwanjo giveeko kubanga Buganda teyazimbirwa ku musingi gw'abasajja bampale zirebedde. Mpale nyola miguwa. Muteesa gavana n'abuuza Muteesa tukoze tutya abantu be baagala kwesunsulira pamba na mmwanyi ndikyekyo ekiba kyankalanyize nti ye ne babita kwe kulaba ebyuma by'emmwanyi ku magombolola ebya pamba ne bituuka ne ku miruka. Abantu kwe kulaba cooperatives abantu kwe kulaba nga bazimba bakoze nezi banks abantu batandika obugagga bwabwe okusigala mu bo nga babugabana n'abawooza mu ngeri eki mu ngeri entuufu so si mu ngeri ey'obuddu nga luli bwe kyali. Era eby'obulimi ne bitereera Uganda n'akkakkana kuba bafunye chance beerimira beesunsulira bagenda mu katale ayeetuukira mu katale n'aseetinga naye olwo olutalo baali balwanagana n'Akabaka waabwe. Ebintu ebyayonoonebwawo tekwaliko kyamwami wa ssaza tekyaliko kyamwami abakungu ba Kabaka naye byali directly bya institution bya Bwakabaka kubanga baga nti ate kakati ti Obwakabaka bwaffe ate tebasobola kukozesa Bwakabaka bwaffe ate kututyoboola kati ekyavaamu enteesaganya zabeerawo abantu ne babakkiriza mu ddembe okukola ku ebyo bye baali bateekeddwa okukola. Badde nkuleetera kulaga nti buli kaseera wabaddewo akatuubagano naye ng'oyagala okulaba ekisembayo ku Muganda kwata ku Kabaka tonnyonnyola bikwata ku ki tonnyonnyola bikwata ku Butanda awo oba osaagirira kubanga emyaka egyo egy'ataano abantu abatandika okulinnya n'ennyonyi mu 5,439 ng'okulinnya ennyonyi wano omuntu ogamba nalinnya ennyonyi mwaka gwa 35 negenda e Bungereza ekyalo kikuŋŋaana ng'olwaliro waliwo n'atalina passport essebo abantu abamu batambuza bigere obumalirivu obwo nga bagukira Misiri ne balinnya amaato ogenda Bungereza kuteesa na Queen. Kati ebyo byonna byonna nkuleetera kulaga nti olwaleero bwe tubeera nga waliwo okubuuza Kabaka ali ludda wa Kabaka aliwa Ssaabasajja Katikkiro yayogedde bulungi yagambye Kabaka yafuluma eggwanga
n'agenda n'ajjanjabibwa. Mu kujjanjabibwako abasawo ne batuwa amagezi nti yandibadde awumula n'obutasembera ki bantu. Akadi akatubagiro kali awo otagala okumanya amagezi g'abasawo tosobola kugawakanya, naye kabaka waffe ayina protocol. olukiiko olwo ayina protocol entongole emuvunaanizibwako kati yeebase yekyusiza yakoloddemu yaseseemu eyo. Buli Abaganda bwe batagiraba, bwe bamala akabanga nga tebagiraba, batandika okutya. Ebintu bya kabaka ali mu buwambe tebitandikidde mu kubeera nga kabaka mulwadde. Abantu batandika kulaba protocol eri ku kabaka nga tebagitegeera. Kituufu omulembe nga bwe guli, okuteesa kwonna okwateesa kabaka akuumibwe ab'emmundu gwe mulembe. Ekyo bw'oba omanye ebya security n'ensi zaffe zirimu obutujju n'ebirala, nga obutujju akozesa gundi, tosobola kugamba ti kabaka anaakuumibwa amafumu, anaakuumibwa eki engabo. Nsaba kubuuzawo katono okusamuka ekirimi. Kimanyikiddwa nti mu nsi yonna obwakabaka bwonna amagye g'obwakabaka baba bambowa. Anti mbadde nkugira sewo. Lwaki wano magye? Anti mbadde nkugira nti amagye ago yonga gavumenti olwaleero nange wano, singa gavumenti erowooza nti bayinza okutuusibwako buki obulabe yo mu kuketta kwayo kati kusinziira ku information gye tufunye oyinza okukeera ku makya wano nga tukyasobola ku accessinga wa naye ng'obukuumi bwa ddembe, kubanga erimu ku tteeka ebigimukirayo pulezidenti kyakola ebimu kyalayira eggwanga lino kwe kukuuma bannayuganda, okukuuma bannayuganda obulamu bwabwe n'obugagga bwabwe n'ebintu byabwe. Ekyo kirayiro kikulu nnyo pulezidenti kyakola. Kakati wano eggwanga nga Uganda lirina obuvunaanyizibwa kubanga ba traditional leaders bano bali mu constitution, balina okukuumibwa. Naye Omuganda olwaleero osobola okulaba ng'ogenze mu kereziya ne bakugamba nti oyo musirikale wa paapa, era abantu benyumiriza mu kubeera abasirikale baki bapaapa, ne ku mikolo bwe baba kwebali babanjula ono musirikale wa paapa, naye nga talina wadde emmundu, talina wadde akatale. Naye kiwa mu protocol y'ekereziya, mu protocol ya paapa afuga wonna, alina abasirikale abo abatalina byakulwanyisa. Naye kiwa abakkiririza mu nsonga eyo ti paapa waffe alina obuki obulina obukuumi. Abambowa ba kabaka oba balina emmundu oba tebalina, oba balina amafumu oba tebalina, oba effumu teriko, omumbowa wa kabaka ateeka okubeerawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kabaka alina abantu abamwetooloola ate nga bannono, bwe baba tebalabika. Era Omuganda ne bw'anaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne bwe ginaaba myaka 3 nga kigenda kizimba mu y'ensonga okwebuuza nga taddibwamu. Lwaki ku lukiiko Namasole taliiko? Lwaki ku lukiiko Kasujjulubi nga taliiko? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabalangira Ssetu teyalabiseeko? Lwaki ku lukiiko luno Kibaale talabika? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabakaaki takola ki? Taliiwo. Akati baga nti abo bwe baba nga tebeetooloddwa kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'obuweereza obulala, kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi, ne tufuna omukisa
kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekola ki ensi neebategeera naye diro bali kutegeera nti osaanira okusemberera kabaka diro bali kutegeera kubanga okujja kwokoze eki oze naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde okusemberera kabaka nante bakimbubuuzizza kakati ekyo nekibanga kintu mu nnono zaffe twali kyaseetingibwa dda kubanga buno bwonna bwolaba teri buweereza bwonna bwa gavumenti obeere CDF obeere IGP obeere kiki gavumenti etwala ssente nnyingi nnyo okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo okay? Kati ffene kye tuliyita ennono tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo kati bwe tuba tetulaba bintu ebyo erwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza kabaka ali bweru ali mu ggwanga alwaliddewa ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi waleme kubeerawo kuyombagana ababibuuza bateekeddwa okubikola ki okufuna answers era abantu bateekeddwa buteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya kabaka waali kubanga kyenkulaze nti kabaka yalumbwa ne gye bamuwaŋŋangusiriza ng'abantu bakozesa ssente zaabwe kino obwekitiibwa Profesa Badru Kateregga kye yaleese yakireese mu butendeke obw'ekika ekyawaggulu ennyo ng'ekibuuzo kye kizito alina okukizimba okusinziira ku situation nga bweri ng'amanyi concern ekirina mu bantu ne gyakibuuza amanyi bwe balowooza nga profesa naye teyaddiddwamu nga bwe yakibuuzizza kubanga okugamba obugambi ate ne Katikkiro munenya kitono n'ensonga yamuyitiddeko nene era ensonga eno Katikkiro waffe asooka atteko ku kigere katono anyigeko kya wakati anyigeko ku kigere katono kubanga nanti kati abatulabira batuliza njagala nnyo bamanye ebintu bino nga byabadde era editor tujja musaba ka video ako akatuteekeremu kwaye musajja ayimidde bulungi n'abuuza kati katugeze nze owekitiibwa Charles Peter Mayiga nedda nze Professor Kateregga kati mbuuza wakitiibwa Charles Peter Mayiga ate nono yabadde nayambadde nga gwe nno yabadde anyuma masuuti musajja amanyi okwambala bintu manyi bwe tulaba abagezaako tufaanana tubawa ekitiibwa kale yabuuziza bw'ati owekitiibwa Charles Peter Mayiga ffe abeesobola okulaba kabaka twalikoze tutya ffe twesobola yazzeemu kati gweddamu akati enziramu gyonna gye yazzeemu nedda tujja abantu bagimanye omusajja ye engabu yamuzzeemu teyabadde mu mativu wadde n'akamu yavudde ku fulo nga munyiivu yagambe owekitiibwa bwe tunagulawo nti abantu bagende balabe kabaka n'ennyonyi zijja kukola trafiki tamala galabibwa egamba meaning nti abantu bonna bwe banagamba nti bagende balabe kabaka kegamba ennyonyi zisobola n'okutomereganira mu bbanga tosobola kwawula ani anaagenda n'ataakola eki kati ebisaanizo amulaba afaanana atya alya mmere ki n'ataagende naye ekyo kye nayise obutabalaatira ejjoogo si jjoogo kikyate ejjoogo kinene nnyo nti ensonga y'obutabalaatira ku bulamu bwa kabaka niyakimanyi enseemulaba wabadde wazze amaloboozi agabadde gajja nga kabaka abantu bamanyi nti mulwadde nnyo beeraliikirivu nnyo naye nga bwe bagezaako okubuuza bo balaba kiwulikikanga ababaddamu babalaata ng'ate babalaatira ku bulamu bw'omuntu
gwe balinako obuvunaanyizibwa era asembayo okuba omukulu mu bo. Akati awo weewali weewafubutuka abantu okweteekamu obwannalukalala. Kyeno ensonga weetuuse bwe tutagiyimukiramu yandireeta embeteza. Mbeteza tekyeki. Kati no kankubireyo ekirala. Twalina omusango wano mu kkooti ya Njabule nga omusajja yagenda n'akyaza Kabaka mu maka ge n'amutwala ku ntujjo. Kaakati Kabaka kitwale nti Kabaka n'alabikira ku kinyumu ku mukolo. Muteesa ono Muteesa azaala Kabaka waffe. Kaakati Katikkiro amawulire ne gamutuukako. Ayina gy'alabiseeko. Yayiseewa. Obudde ogenda ogera ng'omusajja baamusimbye edda mu kkooti. Wakyazizza otya Kabaka n'omutwala ne ku kinyumu n'alabikiza mu bantu nga totegeezezza ensi butigiro nti Kabaka ajja kujjako ewa. Simanyi owulira? Omusango ne gugenda mu kkooti. Musajja n'ata yali mukwano gyo gwa Kabaka. Kaakati tikulwiseeyo. Muteesa agenda okulaba nga musajja we bagenda okumumyumyula. Oyo Katikkiro w'ebiseera ebyo. N'amugamba genda obagambe tewakyazizza Kabaka. Wakyazizza Muteesa. Edward. Bamuvunaana kutwala Kabaka. Kubanga Kabaka abeera ne protocol gy'alina okuyitamu. Kakati gwe bagambe nti nze nakyazizza Muteesa saakyazizza Kabaka. Musango we gwako musajja n'agusinga. Ate Kabaka ye yamutaaza. Gwegero baga nti wakyazizza Kabaka. Kati kitegeeza ebintu bibiri bya njawulo. Kabaka kirala ne Muteesa kirala. Kabaka kirala ne Mulange Mutebi kirala. Kati olwaleero gwe tosobola kugamba oti nkiwulidde emirundi egiwerako mu butuufu bwakyo kiyinza okuba nga kituufu. Kabaka alina baganda be, Kabaka alina abaana be, Kabaka alina abambejja bannyina bo yenje. Ekitegeeza twetaaga Kabaka wafa. Yes. Naye ate ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abagamba alina famire ye. Mbadde nkizezze nga nkiwulira nanti alina abaana be, alina famire ye. Kituufu ekyo kyonna tukimanyi. Abaana bo babanja taata waabwe. Babanja Muteesa. Era baddembe okubeera ne taata waabwe. Era bo bamanya bya taata. Libanja Kabaka. Era bibanya babenaka. Naye eno Kabaka ne bwensanga nalinnya sisobola officially kumubuuza nti Kabaka aliwa. Era ngamba nti teyabalaga Katikkiro we. Ebyo tebyalimu. Teyabalaga Katikkiro we. Kyava aleeta Ddamula n'agikwasa Mwannyina n'agikwasa Katikkiro ebweru olubiri. Obuganda bwonna ne butegeera nti oye kati tosobola kubuuza Mulangira mu ddembe lyo mwana wa Kabaka nti Kabaka aliwa nga yabalaga Katikkiro. Giba giwunya. Era kugamba bugambi ti mwana obadde kyowekitiibwa gendi bwa Katikkiro bo bonoonya Kabaka. Bo bonoonya Kabaka ne bonoonya Mutebi. Ode kakati njagadde okutaggulula akatundu ako kannono. Tuleme kukaluubiriza bambejja balangira baana kubanga bo bamanyi ekyo kinene. Ate ekintu ekyeraliikiriza nakyo njagala nkitegeeza abantu bakitegeere. Sekawuka kaali kakulumye bagamba ne boolaba ekiyiwe ky'omuzi okola ki? Odduka. Odde boolaba omunyi odduka. Bwe bawaŋŋangusa Kabaka Mwanga taawe jajjaawe
gye baamutwala Zanzibar eri Seychelles tebaamutwala mu kkomera nga Luzira. Yali mu mansion, nyumba nayo nga nnene eringa ya lubiri. Era abantu be yagenda nabo bakyala be yabalina yazaalirayo n'abaana mu bwanganguse. Era n'abamu baafiirayo. Era n'omwana we omwe yakomawo yakatufaako ebbanga sidde n'omumbejja. Era n'abaana bamwanga we bali. Naye yali mu buwaŋŋanguse. Era abantu bwe bagamba nga ye twagala kulaba nga baga nti mutugire mugende mulabe. Era abantu bagendanga ne balaba ku mwanga. Ngali mbuwambe. Ngali mbuwambe. Naye baamuttirayo. Ate ne taata we Kabalega. Naye bwe baamujja e Bunyoro. Ena Kenya gye yali teyali mu kkomera. Era naye baamuwa mansioni. N'azaalirayo n'abaana. Naye tayimutebo y'okumutta bwe yatuuka. Era Kabalega baamutta. Kakati abantu bwe bakugamba kabaka waffe ali luddawa nga tulina history afaanana bw'atyo, toteeka bitaafu mu kyenyi. Tolina musanga eri bantu kabaka be yakwasa kulembera. Bwe ndowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi. Abantu beetaaga si kubawooyawooya, kuba ate n'okuwooyawooya kirala buba bwana buto. Kwegamba abantu beetaaga okubaddamu nabo bawulire nti bamatidde. Waliwo omusajja omubaka w'olukiiko eggulo yagambye, mukama wange tulowooza nti ngaffe abaka abakiika wano oba naffe twandifunye ng'omukisa okulaba ku kabaka. Kale olwo ne bwe tuba tuzzeeyo mu bantu kirabike nti nno twamulabyeko bano bajja gumya balala. Akati ekyo kyalabise ng'era yakizeemu ng'abalaata. Nsigambye kubalaata. Ayinza okuba nga yakizeemu bulungi mu ngeri ye bwe yagambye. Kabaka alabika ku matikkira ge, kabaka agulawo olukiiko ng'agula emipiira olukiiko egamba. Naye ate egimu ku mikolo kabaka gy'ateekeddwa okukola bubadde bubonero eri abantu obutamulaba. Ne bagamba bwogamba nti abasawo baatuwadde amagezi kabaka obutabeera mumbi n'abantu be. Kabaka n'agenda e Kasenyi ku mwalo n'asisinkana abantu nga n'ebiseera ebisinga obungi abasawo b'ebyobulamu batugamba nti endwadde ezisinga obungi zifumbekedde nnyo mu bantu abasangibwa ku ki. Kaakati kabaka n'agenda mu nga bwe twamulaba. Kabaka n'agenda gye yasanga kati honorable minister Balamu na biki byonna. Kwegamba awo abantu batandika okugamba protoko ya kabaka nga tetugiraba. Kwegamba obweraliikirivu bwa kabaka w'abantu eri kabaka waabwe tebutandise kati wadde ng'alwadde. Waliwo obubonero abantu bwe batandise okutunuulira obulaga nti buno si bwe bubonero obuyinza okulaga nti kabaka waffe ali mu ddembe. Kakati ekirala, Buganda guno si gwe mulundi ogusoose okulwaza bakabaka. Bakabaka b'e Buganda bazze balwala. Era bakabaka b'e Buganda ne bakisa n'emiki n'omukono. Wano kabaka Ssuuna yalwala kukomayo bukomi. Oya sebo. Awo olaba eddwaliro ly'e Mulago kati lwali lubiri lwa Ssuuna. Era olaba ekkanisa ya Kakande we wali oluzzi mwe bajjanga ebbumba eryabumbanga emmumbwa ogenda okufumula kabaka Ssuuna. Era oluzzi olwo oluli awo Kakande mwajja amazzi n'agatunda n'agagabira abantu ne bawona. Olwo oluzzi lwe bayita olw'omusamba Mulago. Owulidde lwe luzzi olw'omusambwa gwe bayita musambwa gwaffe baguyita Mulago. Tolowooza nti awo
okutuulira eddwaliro ly'emulago nti kigambo kya luzungu awo abantu bagendangawo okuwonyezebwawo endwadde ez'enjawulo era kwe kutwala ettaka eryo eddwaliro ne baliyita ery'emulago. Kakati bakabaka baffe kyembadde nzijokwa nti tubadde balwala era ne twala n'obudde okubajjanjaba era kyekiri kyewawulidde profesa nga kyoba oli awo tuyinza n'omutwalirayo kadagala akaganda ng'ayina gyakisimbula kubanga ffe bakabaka baffe tukkiriza nti basobola okulwala naye tetukoze kimala kubanga kati golaba kabaka oyo abantu bo bamuyita kabaka afuga naye kabaka alimu akatundu akalaba. Kabaka is a spiritual leader waffe era kino kyetumwagala kisukka okuba kabaka omukulembeze. Kabaka ono ali spiritual, is a our spiritual leader. Era kino kyonna kyogamba nti Buganda omwoyo ogutafa tosobola kulwanyisa kuba tosobola kulwanyisa ekyo. Kabaka asukkawo buli kyonna kyetukola spiritually oliaki kabaka yakola order yakivunanyizibwako. Oyinza kukitunira nga bwolaba Ayatollah supreme leader wa Iran si mufuzi abafuzi bonna yabaleka eno naye oli yakuyogera ekikola ekisembayo ne bwagamba nti ensi ezikirire bannayirani bakkiriza. Kakati ffe ku kabaka kkiriza bakubuuza ekibuuzo ate bw'olabanga kinafu oli akikubuuzizza mugambe nja kuddamu. Pulezidenti bamubuuziza ebibuuzo eggulu nga talina ansa yabyo. Omanyi yakoze yagamba nja basisinkana ng'ennaku z'obwezi 2 Juni ayongezaayo asobole okwanukula. Naye si buli kibuuzo nti bwe kijja kyanukule. Sakubuuzaako omwe bagamba okuyiga tekuggwayo, tuyiga buli lunaku. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga ntuzoba nalwa programu eno ajja kufuna byana bayizeemu nga kinoomu lwa nsonga onapo gy'oyogeddeko enkulu nti si buli kibuuzo kye bateeka ku mmeeza olina ansa yakyo. Yoyo omuntu omugezi sijja gamba nti Owekitiibwa si mugezi naye engeri gy'abiddamu ebintu bye naye ge magezi ge nga kinoomu. Mbuuza singa olukiiko oluddamu okutuula lwonna nga taleese ansa olwoza Munnayuganda ku kabaka we asobola kukola ati? No, kyendaba ku Katikkiro waffe ng'omuntu onyiiga ng'omuntu okola ki? Atumbiira. Ng'omuntu onyiiga ate ng'oluusi oyinza n'okulowooza nti abakunyiiza balina information gye batakola ki? Gye batalina. Naye njagala Katikkiro waffe amanye ng'ekyafaayo kiri kye naleese okusooka nti omuntu watuukira okwokya olubiri Kabaka Mwasula, omuntu watuukira okwokya embuga y'essaza okuggumbulula nga Muganda mu Bwakabaka nga ne Kabaka mwali ng'ate Kabaka si mulwadde. Kiba kitegeeza nti embuga y'essaza kwaliko omulamuzi era abantu abaali tebasobola nti babajja Tanzania abakola ebyo baali bamanyiddwa. Naye nga bagamba nti oba ku lw'ensi yaffe mutukwata nga twagala tulwanira kusasula mwanyi zaffe. Kati oyinza otya okugamba omuntu ayagala okumanya ebikwata Kabaka we ekyo kinako ansa okuleka okumugamba nti wuno ali wano? Kyetaaga okumunnyonnyola ebigambo ebingi. Omuntu azze akugambe nti munyuma mukyala wange ali muno. Simple. Mwete naye genda osooka oleteera ebbaluwa ya DPC genda chairman genda kule ojja gambye omukyala n'abaana bange mwebali muno. Kakati ekyo kitegeeza nti ansa weeri naye waliwo obutali butuufu, waliwo obutali bulambulukufu mu kutegeeza abantu. Ate buli lwotaddamu oyongera abantu okutumbira ku kintu ekitalina boolyawo makulu. Awe tutuuse otegedde. Kakati nenfune nendowooza nti tetujja kuleka mbeera eno etandike kubanga okuteekawo embeera nti abantu basobola okulumba Katikkiro wa Buganda nga bwe baagala obucupa nakyo si kirungi kubanga enkya leero waali
enkya wajja kubeerawo Katikkiro muki omulala. Tetusaanye kuzimba kifaananyi kino nnyo nti Katikkiro w'e Buganda basobola okumuyisa bwe batyo nga bwe babakoze eki naye nga ate oluusi bagamba tobeera mu nnyumba ya ndabirwamu ng'ate naawe gy'osinzira okuba amaki kakati ebinaakuddira endabirwamu zijja kukola ki? Zijja kuyiika.